The newsroom, where untold story is revealed. Ne bannaddiini batugamba nti ebyokunsi bitulagenga ebyeggulu kakati nno amawulire agava eyo tegasanyusa empaawo ate era n'omu nga tegawoomesa nakabululu eri gwe agenda mu maaso n'okubeera nga ondaba akadde kano ku Beyond the Newsroom. Ebya Saanya Bambi bibi nnyo, tulabyeko oba nkozesa ekigambo Abayisiraamu kye bagamba hinna lillahi ahinna lilehi raji'un, bakisobezza nno mbanywanyi mu nsonyiwemu naye nga si birungi ku saidi yeeyo era obubaka obuvaayo bw'amaziga nnyo nnyini ddala. Emmotoka yiino bagiriddemu ate nno byo bitiisa ku saidi zeeyo. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero ali mu ggwanga ly'abannaffe Abamerika ali mu South America ne Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Lewis Lubongoya nga bagenda mu maaso n'okubeera nga basinkana ate abakungu okuva mu nsi yonna mu lusirika lwogenda mu maaso n'okubeera nga boogera ku ddembe ly'obuntu ba democracy nga kwoteeka ne ku ngeri y'okkomyawo eddembe mu bantu ng'ebyo nno bye bimu ku bigendererwa ebigendereddemu okuggyako abakulembezi ababadde beefudde abaatuula ku ntebe ng'ey'abajjajjaabwe oba kye bayita ba dictators, era nga ogwo nno gwe mulamwa ogumu ku lukiiko lwe balimu mu ggwanga erimanyikiddwa nga eri America wenjogerera ku kadde kano gwe omulungi andaba. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko jimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ate okutuukako buli ssekinnoomu eyo gy'asinziirira okubeera nga awangalira. Mu ngeri y'emu nkusaba gwe nno yakalaba video eno nga gwe mulundi ogusooka video soko jimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ate okubeera nga etambulira ddala okutuuka ku buli ssekinnoomu ali eyo gy'atulabira. Hope Christian Fellowship International Church Africa bano bagamba kanisa era nga batuteekamu ensimbi nga bagamba nti gwe wenna ali eyo nga weetaaga okubeera nga osabako wamu nabo bategese okusaba okw'okwebaza oba tukiyite Thanksgiving ennaku z'omwezi 15 basangibwawo Kitiko ku Kigo Road abamanyi Ntebe Road, era bagamba nti ng'ennaku z'omwezi ezo 15 tugenda kwebaza omutonzi eri ebyo byakoze mu bulamu bwaffe. Gwegala okusabirako olota ebirooto n'otabitegeera mu buli mbeera ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Yonna nga weetaaza okusabirako on free charge tewatali yadde sasula yadde ekikumi bakubireko okusumuza bwezirawo wansi mu scroll ojabanga oziraba ziyitawo nga zitambula. Mu ngeri y'emu bakugamba nti kwolwo ababuulizi ab'enjiri ab'enjawulo we bali kwoteeka ebyokulya n'okunywa mu mubiri ne mu mwoyo tujja vaawo nti nga tukkuse obubakobo bwe buli. Kaakati nno ebyo nga mbitadde ku mabbali. Semanda King Saha Manisuru olunaku olwalira akyaddeko ku Parliament mu ofiisi ya Lop Joel Ssenyonyi ono nno wamwaniririza n'oyo akulira akakiiko ka Buganda Caucus omubaka amanyikiddwa nga Kivumbi ne bagenda maaso n'okubeera nga bamwaniriza ne boogeramu ku nsonga ez'enjawulo. Lop Joel Ssenyonyi wano wansinziridde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Semanda oba King Saha y'omu ku abo abavubuka abavuddeyo ku mulembe guno okozesa eddoboozi lye balina okubeera nga balwanirira abo abali mu bwetaavu n'okubeera nga balwanirira abo abaviiriddwako eddembe lyabwe ng'oba oliawo balyetaaga okubeera nga baliddizibwa. King Saha bw'abadde akyaddeko ku Parliament babadde mu mboozi ey'akafubo ye ne Lop Joel Ssenyonyi kwoteeka omubaka Kivumbi era nno batwaliridde ddala akabanga akawerako. Kakati nno mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Luweero
ababadde bagenze okubba ettaka babakumyeko omuliro emmotoka n'ekwata omuliro nejja era nga amawulire agava mu disitulikiti y'Oluweero tegawoomesa Nakabululu naye ng'emisango gino gizze gibaawo mu ggwanga lyattu Uganda bye tugenda mu maaso n'okuwanga ebikolwa ebifaanana nga bino tubivumirira buli lunaku oba buli entakera kubanga byo bigenda mu maaso n'okubeera nga byeyoleka buli lunaku olukya bano nno okusinziira ku batuuze bagamba nti badde bazze okubeera nga babba ettaka ng'ekibbattaka kyafuuka baana baliwo wano mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu region eya Buganda nkusaba nkwakatambi kano okeerabireko olabe butya ebintu bwe bibadde bigenda mu maaso n'okutambula n'engeri abatuuze gye beekumyemu omuliro okutuuka okuteeka omuliro ku mmotoka eno. The vehicle is burning. The vehicle is here burning. This is because of land issue, really. This is land issue. The vehicle is burning. You can see the fire. The vehicle is burning. This is fire. The vehicle is busy burning just now. The whole of it is finished. Ebyo nno nga tibitadde ku mabbali ebya Saanya Muhaidini yo buli kaseera byeyongera okubeera nga bibijja wuno bamulabudde ne bamugamba essaawa yonna oba olyawo ye yandigena maaso n'okubeera nga ewunzikibwa ne bamugamba alabire ku abo ababadde bakozesebwa ekibiina kino ekiri mu buyinza ng'abamu ku abo abakyuse kwe kuli abasajja nga ba Ashbag Kato ne bamubuuza nti bali luddawa ebigambo bino saagala kubeera nga ate mbyogera nnyo okubijja mu supu Rubale w'omulamu tasamirirwa kankuwe ate nabyo obirabe. Saanya muganda wange speedi nga nnene. Nze ndabanga gwagenda okutomera otuuke n'okwegomba Olivia Lutaaya. Aba bakuweererezza ne beweegulamu babuuze ku Ashbag Kato yakusooka okulaba omusana. Obabuuza achievement zaalina okuva lwe yajjamu NRM. Obabuuze ne waali kuba tebamanyi. Nsaba obambuulize kuona yagamba nti Nuupu yamwokya ate gavumenti yanjokya gobabuuze. Saanya my brother kituufu kulika yeruzira osobola okuba nga wabisibwa naye abantu abo tebakutwala supiidi ffe tubakoledde tubaagadde naye wadde okukiina olugendo nti minisita gundi agenda bweru jangu tutambulemu mmye. Nkubuulira tubaagadde wadde akasimu nti munnange olwanye naffe oli otya wasuza otya mmye. Kati nkubuulira era nkugaziyiza ekifaananyi wajjoze. Saanya my brother wenteteggula empola kituufu osobola okuba nga wakyuse nendowooza example zikumala okutegeera wajjoze. Omanyi ge mazima ge mbagamba alina mmene mujja to attack me nenda mu amazima mugamanyi. Mumbuulira Ashbag Kato yaddawa. Yaddawa. Abaana bano baba basazeewo ne bajoyininga party. Bannanga abaana bano baweebwa ebimuli byabwe. Mwete mumanyi kiwulikika ku ground wano kugamba nti towagira muganda munno. Abamu ne famire zaffe zaatwegaana. Tuyina we tukyama nga wa blaza wo nenga tebakugulira lujja eriyo. So, ne kinnumanya abaana bano bwe bajja ne beeteteggula ate ne badampingibwa. Kubeno yenkola ye NRM. Bw'omala okwererejja ng'awo bakuta. Baagala nnyo atannayogera kuba batenneerabisa. Era kati fokasi yaabwe bali ku Olivia Lutaaya si ggwe Saanya. Nkubuulira. Kyova bagwe osobola okufiirwa ennyo. Olivia Lutaaya n'afunamu nnyo nga naye ate azijja mu gavumenti okusinga ggwe. Ekitegeera. So my brother Saanya. Mbadde nsaba ogoyinga essiro. Kwata muko ku break katono. Bw'omala okwakiivinga. Ojjawo obujulizi nze sigaana pate tugiwagire naye njagala omanye abantu abagirimu. Njagala omanye abantu abagirimu. Ge mazima. Ate era bye biganya abaana okuwagira pati. Problem si pate naye abantu. Bye byange Saanya kuba Jose jendi. That's what I can tell you.
bibadde biwanvu naye nsuubira okubeera nga wabigyemu ekinyuso oba oliawo omulamwa. Nze Deni akutuusaako ensonga ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom where the untold story is revealed. Tugamba nti wetuli okubeera nga tulanga business yo neetambulira ddala okutuuka ku buli muntu ali eyo n'ogikuba abantu mu maaso. Jangu twogere ate era tugamba nti omukutu guno guli legit naddala mu kubeera nga gulanga business yo mbulungi nnyo nnyini ddala. So twesige nga okuba kusimu eziri awo wansi ate tujja banga tukwasaganya butereevu nnyo nnyini ddala. Management yaffe weeri okubeera nga ekukolako mu mbeera esinga okuba ennungi era ey'omutindo ennyo nnyini ddala. Tusinkane nga omutonzi oyo asiimye mbaagaliza bye munjagaliza. Sigale nze Deni muzzukulu wa Lwomwa ankuma takuumira mpeera. Tunaddamu ate nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.